N'ekisinga ennyo mwenna abazze mu press conference olwaleero eya ggwanga mujje. Olwaleero nzizeerwa promota munnange big event abakuba Chameleon kyalizeewo wano olw'ensonga nti tetwematira. Okusooka nnyo kwebaza Katonda atusobozesezza otukuŋŋaanya olunaku lwaleero. Neebaza ne Katonda kwolwo olunaku teyatuteerawo. Abantu bangi tebamanyi ate puroguramu yaffe bannayuganda tamanyi. That is a big problem. Tulina okwebaza Katonda mu bintu bingi olw'ensonga nti buli kaseera Katonda abeera ayinza obwakabaka bwe ate era abeera abuyinza. Mutegeere nti Katonda waali naye kya nnaku nnyo era kyennyamiza nti abantu abamu mulina obuyinza mulaga nti mulina obuyinza obusinga obwa Katonda. Okusookera ddala nja kwebaza ba promoters bonna, nja kwebaza omukulu Keti Promotion, Balunywa, Bajjo Events. Chameleon bw'abadde aŋŋamba alina ebintu byaŋŋambe ku Bajjo bingi ng'ate wanjawulo nnyo mu bulamu bwe. Bajjo yadduka oba yavuga emmotoka yali luddawo okutuuka ku kifo wekyali. Nja kwebaza Steve Jean Fenon, fenna tukimanyi nti yeesinga, abamu bagitya butirwa bbeeyi naye ekkiriza obagana nti yeesinga bwe yimuka mu kintu eba eyimusa. Naye njagala mukkiriza nti Katonda alina ebyamagero bingi aba ayosa bwakabaka bwe. Wate singa emizindaalo egyo Chameleon agirinnyako n'agwa n'afa ne gimukuba, waliyo omuwendo okugula Chameleon? How much money? Singa yayimba ne gigwira abantu abali batuddewo ne bafangaano baata big event singa aliddawo. Tulina okusoomooza mu industry yaffe, waliwo ebyajja bibeerawo Mukama n'atuyamba bye ne bigenda, naye nsaba tube n'obumu ne media ne music oba bagita entertainment shows. Njagala okubategeeza nti stage ya Chameleon yagwa ku Lwokutaano naye eya Paapa yagwa ku Lwamukaaga e Congo. Chameleon yali atindeyo show. Paapa gwe twandigambye nti ensikiriza ze z'amaanyi nnyo zikowoola Katonda. Tafuumuka ku Lwomukaaga ng'ali Congo yali agenda kwogera, yogerera ku mmotoka ye. Ne Chameleon yali atindyeyo Esiria muzira ayita ali mu kugwa, abantu bafa. Chameleon naye yatimbayo show. So njagala okulaga amaanyi ga Katonda gali. Abantu bamuganya okukkiriza nti Katonda akola. Njagala okubategeeza Katonda yali asobola okukyusa ensi eno nga tawaddeyo mwana we ku maanyi ge yali alina. Naye olw'okuba nti twalimu ababi, Katonda yawaayo omwana w'omugwalina bw'ati. Njagala okubagamba ebigambo byange bitono. Abantu abamu muntegeera bubi. Lwakuba mulina obuzibu, nze okuntegeera olina kuba ng'otegeera nnyo. Ye purobulemu yange. Munkootinga bubi naye okuntegeera olina kuba ng'ontegeera nnyo. Sometimes omuzungu agamba the only way to conquer fear is to face fear. Tulina TV ziri wano oba YouTubers muli wano. Nandibadde nsaagala TV zimu kuntunulamu olw'obubi bwe tulina. Naye olw'okuba nti obumu nze nzikiriza mu Katonda. Bayibuli eyogera mu Yeremiya egamba nti kale nno mulemenga okusanyukira abo abali mu kubonaabona. Ennaku zammwe zisobole okubeera ennungi ku nsi. Kinnuma nnyo omuntu akola entertainment show essaawa yaleero okukyaza Gravity ng'omanyi nti ekintu kyagenda okugatta kigattako. Okola music show, entertainment show, olumba omuntu gw'omanyi nti agenda kwogera ebigambo ebitakwatagana nakiriwo. Olumba omwana yaffedde oba bitono obaani omutadde omuwadde platform agamba nti Chameleon yankuya last month ng'ayagala mpandikira oluyimba. Can you imagine? Tulemereddwa okukola ebintu ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso n'okweyagaliza nga bannayuganda. Abasajja abeewo tewali kintu kye batusinza n'eki batusinza kimu kufumiitiriza. That's why mbagamba nti satisfaction reality. Muganya okukkiriza reality. Abantu n'ayimba emitwalo n'emitwalo tewali agenda kukuba Chameleon ndongo nkiddamu. Ne bwe tunaayimba kati nze nayimbako era nnyimba naye kisobola kukwata era kumakya ne mpaana spice yandeka
yajja nankuba endongo nansinga nensinga mwana muto musinga mu myaka naye yankuba endongo so akeera kumatenenza ku shiba naye waliwo omuntu gwolaba amazima waliwo bagayi basatu Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleone balina katogole gye balimu oba oyagala oba tebagala oba balina awadi oba tebagirina oba balina awadi oba tebagirina kirizagaana nti abo abasajja basatu balina ettafaali ku myaka gyammwe nga bwolaba nti nabo balina bamatovu waliwo bamadoksi tolisanga Chameleone ng'awalampye madoksi tolisanga Chameleone ng'awalampye matovu tolisanga Chameleone ng'avuma Chance Nalubega tolisanga Chameleone ng'avuma Sebata because amanyi nti baamuteerawo omukululo ne yeegomba music wigizi nti naffe oba nammwe bakamini bataddewo omukululo ne mwegomba music ne muyingira industry. Respect that guy, respect the regents. You know, abantu abo balina kinene kye batugattako. Chameleone y'omu ku bantu abasooka okukola embaga oba okuzimba kalina ne kitegereka nti n'omuyimbi osobola okuzimba kalina. Omuyimbi osobola okuwasa embaga ng'oli munyonyi. Muleke mu respecting oba tomwagala tetukulidde mu Buganda. Kizibu nnyo omuntu okusanyukira omuntu ng'emmaali ye tokomoka. Kyannaku omuntu oba tomwagala bw'afiirwa. Abantu abasinga obutatwagala ne basooka ne kuntaana ne bajja ne baziika ne bamala okuzika ne baddayo ne bakuba gudiikudde naye omuntu okuvayo okwoleka bannange ebintu nammwe abakola music entertainment oba music mugiyita oba mako mugitaani music shows at least mubeereko mu reality nga ekintu wekibeerawo olina mwokirabira nogamba this time ono kyagenda okwogera tikigenda gattako mu time eno because nange nja ku music entertainment nja ku music show because fe tubawa music tubawa content nemusobola okusasula ku TVs tubawa content nemuteeka ku YouTube channels zammwe esobola muvinga tetugenda kuyimba kusinga Chameleone tewali muwendo ogula Chameleone big ali mu maziga yafiiriddwa millions ezisukka mu 7 mu mmeka kubanga bategese ebivulu bayimanyi nabagerezako omwami Peti Musa Kavuma because nze gwe nzikiririzaamu manyi kyali manyi mayindi that's why nali mbagamba nti yababeera ne president w'abayimbi nganze njogerera bayimbi ntegeera bulungi nze mayindi yange oba okutegeera kwange ekikibaita abayimbi bwe tuteddeko oba bwe tutamanyi bapromota kibayitamu nsaba bapromota bano bekyangeko olumwagikusiwali awo bakanitegeka abayimbi nsaba bapromota banyigako wande bajja oyo yaleeta statement yali nnungi nyo bakuba yalina obusungu bwe ne mugibuusa amaaso era gwe nkugambye wagenda ku TV nga toyagala kukubooli naye mwe mulina ebyammwe omusajja oli yalina kyayitamu temutasobola kumanya Peti Musa mwamula bwana ng'akuba ekivulu kikutte kya nnaku 2 n'atuuka ekyotera teyakuba na waggwanga nekyalina n'akyongerayo temumanyi kye bayitamu balina amabwa omuyimbi agamba njagala million 2 njagala 10 ate ne baperegeesi be ne bafuuka pulobulemu bawala ne bafuuka ekizibu be basooka okukwata emmeeza nze mpa emmeeza nina maama wange mpa emmeeza nina sisita wange please abayimbi tudde ku table ne bapromoters ne bayoutuba n'abativi abakola entertainment show mususse okujereegerera abayimbi ebbanafuya mususse okujereegerera bapromoters alina mukwano gwange oli promota mupya naye alina sente zakota million 3 n'aziteeka mu debutalo oli petepoiti n'aziteeka mu lutalo tomanyi kikyayitamu tomanyi aliwaatya mulaba abantu abo nga baagala okulwanira ku bivulu ng'empisa zibaweddemu mwe ne mulowooza nti be babi kubanga oli sereebu omukulu n'abadde asoma yes nange Chameleone mbadde naye abadde asoma mu bubaka bwafunye okuva ku namba 2 wa Uganda bwatuuse eri muyimbi tebwatuuse eri promota kitegeeza ye ebimunyiga bingi ebimunyiga ebiwundu oyita nafuna bimunyiga biwundu nga promota abeezaawo ki promota yeetikka obuvunaanyizibwa okuva lwagamba nti omuyimbi ono muyingidde
paka lwamala ekivulu nga kuwafuna kirimi mane otuddewo. So twesekinga omulimu gwaffe, mbagamba ekigambo kimu, twagala Uganda ng'ensi yaffe ne bannayuganda. Tulekeraawo okunafuya abaana abagatta ku nsi yaffe. Tulekeraawo okunafuya abaana abeewaddeyo. Omwana nga Kenzo n'avaayo n'agenda n'agamba nti ngenze mu Kurani Awards. Abamu musoose na kuziwulira nti gezirimu, abamu baziwulirwa Kenzo. Naye n'ovaayo gwe n'onafuya bunafuya. Okugendayo obugenzi okubeera nomini. Ekyo kyokka kirina okukadde Uganda. Naye gwe munnamawulire ndaba oba YouTube bw'okuba Kenzo togenda kufuka muntu wansi ddala kuli my brother. Mwerabire kintu kimu tuli bannayuganda. Singa tuteeka Uganda ku mutima ne tutandika okwerumirirwa, mugenda kulanga ebintu ebisinga bituwangulira. Naye twisiga bukyayi bwokka, twekomeredde emisumaali. Tekiyita eggamenti Katonda asobola okukyusa ensi eno nga tawaddeyo mwana we. Naye ne Yesu mwamutta ne mumuyita omubbi w'embaawo. Bannange, eggwanga mwalisuula ku baana. Olina namba zikuwaga, oli ku TikTok, oli ku YouTube channel yo, okola ku TV. One day one time ogenda givaako feesinga Chameleone. Ogenda kuva ku TV yo feesinga Spice Diana. Nga totasaana mujjako interview. So nsaba omubeerewo mu entertainment shows ku ma TV. Tutezeko okwerumirirwa. Tewali yatuukira, singa tuli batuukirivu Yesu yandise. Naye tumanye ennaku yaffe Yesu ekyamutta. Yesu baali basobola omukomera n'atafa, baali basobola okumukuba n'atabaako kyabadde, eri asobola okuzira obudde okuyita eggulu ne ligwa, eri asobola okwemulula awo n'aweta. Naye yakkiriza afe tubeere bulungi. So ebigambo byange bibeera bingi naye leero bigenda kuba bitono. Naye ankootinga, mwe mulina obuzibu munkootinga bubi. Naye era olukeeyenze nze sigenda kubeera muntu mulala. Twagale ensi yaffe tukiteeke ku mutima, tweyagale nga bannayuganda. Kintu kikulu nnyo kiwale eggwanga lyaffe maazi. I respect you, mwenna bannayuganda mbagala nnyo.